ekitiibwa kya Buganda ukovedalede lyona dine gwanga Buganda tiryamanyiwa nnyo eggwanga esitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free for liberty, together we always stand. Kama wange Katikkiro wa Buganda Omwami Charles Peter Mayiga nsanyuse nnyo okusisinkanako omulundi gwange ndowooza ogwokuna era mpulira essanyu lingi nnyo okubeera mu maaso go n'omuyimbi wange Kalona Ntongo tukwagala nnyo okuweereza obwakabaka bwa Buganda twagala nnyo kabaka wa Buganda era y'ensonga lwaki tuli wano olunaku lwaleero nzize ne management yange nga ekulembeddwa nze Judas nina manager munange omukyala oyo atudde awo omuyita Sarah Asuna oyo tukola naye n'abalala abatasobodde kubawala ate abakwasaganya ebirala kubanga show yaffe ya Friday eno nga 6 December ku Hotel Africana balina ebakwasaganyako naffe netugamba katujje tukiike embuga kubaolyawo bintu bitambule bwebaawo nina bannamawulire baffe nga bwetubalaba etambule nabo tukola nabo ebbanga lyonna era balina ebeebazanga bali nnyo okutubeerera sirina nnyo bigambo bingi okuggyako okwongera okubategeeza nti ensonga etuleese wano yakuba nti tujja nga omanyi nti tukkiriza mu bwakabaka bwa Buganda omuyimbi ono omukyala Muganda jjajja wa Buganda Kalona Ntongo kiba kya buyaza amaanya okukola omukolo ogw'ekitiibwa otubeerako ku Hotel Africana Friday ate tukiise embuga okusalawo okujjako wano tusinkane ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda atwagalize oboolyawo n'okutuyitira ku Baganda okujja okutubeeramu Baganda bannaffe byonna gye bali omanya n'eddoboozi z'essentaleta naye baagala nnyo okuwuliriza basizaako mwina bamwe abali wano basizaako abamidiya mwebali okujja olw'ekitiibwa nkubuuzeeko ntya nanyimiridde anesiimye okulaba ku lwaliiro webalina okubeera bakaba musaale ekitiibwa badde musaale mulungi mulamu wange bwe nasembayo okumulaba yangamba ebigambo wammanga yalaba ku TV olwo ku BBS nangamba omwana we omumpitire nenzija naye kyesibyerabira kyeyangamba yanguza olina emyaka emeka nenjogera nala kati ogejja kibwotyo omubiri ogwo ogutwala wa dduyiro tomanyi kukola dduyiro ogenda kukola edduyiro era ekigambo ekyo kwetambulira era bamanyi bakimanyi nti siva mu jjiyo buli neewaka ennyo ngamba Katikkiro agenda mundala buuza ogejja ki ndi musanyufu nnyo okuba n'ebigambo ebyo waŋŋamba era bikyusiza obulamu bwange bwenza okulaba osuseku ngamba olabika bulungi gendera neyanza nnyo owekitiibwa ate era
Nenkwebaza n'otukkiriza okujja wano. Ofiisi eno si buli omu kyagituuka, naye ndi wa mukisa njogeraza Katonda okuba nga nsobodde okujja wano. Ate era nanfukamidde taata mbadde nsaba nga 6 Desemba programu zibanga si nnyingi taata ojja obeere owanja kusanyuka nnyo okulaba ng'otudde wali nga nkuyimbira obuyimba bwange bwonna bw'omanyi. Eryaddala Katikkiro wa Buganda amanyi ennyimba zange. Ne bwe nasookera akaloma nkitegeeza nti mwana wa mukisa. Weebale nnyo ssebo, sijja kwogera bingi, nyinza okukola ensobi wano ndi bakulu. Kansukene bazisempira kubadde essaawa. Essaawa ebadde mungi. Era ndowooza mulaba mutya bwe tumuwa obwawule. Oba obwa sheek simanyi oba musiraamu. Naye essaawa ebadde mungi. Nsanyuse nnyo okulaba nti Carol agenda kukola konsati ye esoose. Omuyimbi bw'atuuka ku mutendera okukola konsati nga Carol Nantono bw'atuuse ku ssa ebyo, kitegeeza nti akazuwadde mu kisaawe eky'ebyokuyimba afunye amaanyi agasobola okuleeta abantu bamulabe, ate n'amaanyi agasikiriza abategesi b'ekonsati ezo nga Musa Kavuma. N'olwekyo weebale okulaba nti omulimu okutambuza okutuusa awo oteeka okuba ng'oyise mu bintu bingi w'otuukira okukola konsati. Naye Omuganda agamba nti ebirungi biva mu ntuuyo, era omuntu aba tayagala kutuuyana, ebirungi abiveeko, atuule awo yeebake, alindirire ab'ekisa bamuwe ebyokulya. Naye omuntu yenna ayagala okubaako ebirungi byatuukako, alina okutuuyana, olina okutegana, olina okuyita mu bizibu, olina okugezesebwa, olina okusoomoozebwa. Era ekyo tekikutiisanga. Ekyamazima kiri nti bw'oba kyokola nga tekirimu bikusoomooza, tonnaba kukikola kukinyigiza, kubanga omuyembe bwe gubala kimaluzi, omuyembe gulinnya miti nga giri omuntu w'omuyembe ekimu okugulinnya ate kubanga gubaza emiyembe n'abantu okukuba enkonyo. Kakati ebyo omuntu akola kyakola nga akimanyi naye abiyitamu, kyekyo kisobozesa okuba nti tugenda kukola konsati ate bw'okyali muto. Ekyo kirungi. Ennyimba za Carol nzimanyi, kyekituufu. Nsika olwasooka nze gyerumu ku nnyimba ze zensinga okwagala nga muwona muto nga nti bona omuwala afuddewa. Vidiyo twagiraga basika kakatanda ku gundi nengamba kati omukwano gwange nikiyita omuntu oyagala omuwalulira katanda mu nguudo. Naye nga lunyuma nnyo n'endala zonna ezizeeko tukigale naye diyawe zonna nzimanyi. Sirowooza nti olwo kamese tambula. Kakati ate n'ennaku zino liwa ki zonna nzimanyi. Oli wayimba ne Sembogga, ennyimba zonna nzimanyi nnungi, zinnyumira era zimpummuza, ezaagalira ddala. Ate eddoboozi lya Carol nnungi nnyo ekyekanidde awo bw'oba omanyi ebyokuyimba. Ekirala kyemwagalako Carol yeeyisa bulungi. Owekitiibwa Kitooke yakugambye nti fuga ettutumu. Teri kintu nno kizibu nga kufuga ttutumu, n'obeera nga buli w'oyita abantu bakumanyi. Buli w'oyita kati Mukampala musobola tolina oyinza okuyita oyitako nga weekwese, naye tosobola kutambula mu mbeera zo bw'otyo ne batakumanya, bakugerera bino bano bakugamba bino. Kakati abamu abayimbi baffe ne bannabito ne bafuna amalala. Ate Omuganda era agamba nti amalala gegakulembera ekigwo, naye abantu abamu tebakimanyi. Kati nga mu abayimbi bakupangisiza ogenda kuyimba Masaka, tolabise
oluusi ayinza n'okuba nga eyakupangisiza eyo atakusasudde naye abantu tolina kyobanyize lwaki tolabise oba bakuyise ogenda kuyimba wantu. Nina we nali awantu omuyimbi sijja kumwogera kuba byenjogera bijja kusaasaana. Najja ku stage nga atamidde era ne bamugamba Katikkiro waali najja obulinamusa ngalinga omulalulalu ngalinga omulalulalu asi ne mmanya nti ebyonoonesi bijja kuba byangu oli atamidde. Naye kalo mu bbanga lino naye tumulabe olweyimba nsika n'okutuka essaawa yaleero ate kati ndowooza munene okusinga luli tetunaba kwewalika. Ffenna batwogerako ebintu naye era bwe kiba nga kituufu era ensi emonya nti bino bibamwogeddeko bituufu naye ekisinga okuba ekibi kwe butawa bwokolera kitiibwa ng'omuntu okujja okukola omulimu ng'atamidde. Bano baagenda okuyimbira abatabawa kitiibwa. Njagala okutegeeza bannabitone bonna nti okuyimba mulimu, okukuza ebitone mulimu, si kusanyusa bantu. Nedda, si kusanyusa bantu naye ogwo mulimu. Kiringa omufumbi w'emmere tayinza ati nze ndoga njala kasita mulidde emmere enjala tekyabaluma. Nedda, okuyimba mulimu. Gufaanana n'omuntu akwate kotwalirwa balaza abantu bali mu kulima mwanyi bali mu nnimiro osanga wenjogererawo. Okuyimba kukifaanana ng'omuntu agenda okulima obanga munnamateeka nga nze akeera nateekako ettaayi oba nateekako emivuliya nga ngenda mu kkooti. N'okuyimba bwe kuli ekyokusanyusa abantu ekyo kyekiva mu nkola ye y'emirimu. Naye guno mulimu gwo olina okwefuga owekitiibwa kikugamba, olina okussa emmeme eyo n'ebirowoozo byo n'ebikolwa byo ku mulimu ogwo. Olina okugusoosowaza, olina okuwa ekitiibwa. Kaakati ffe ababinyumirwa oluvannyuma ffe tetufaayo tetumanya gwe kyoyitamu. Ffe tujja kuzitulabe obanga byozza okutukolera binaatuwoomera. Naye ebiri emabega eyo gwe mulimu ogwo gw'olina okukola. Naye bannabitone bangi tebamanyi, balowooza nti kusanyusa kuba bw'ayita ku gundi bw'ayita eyo ku owiro ne bakuba enduulu naye n'avaayo n'awanika engalo n'akola biki. Ekyo kyekiva mu kweyisa nti guno mulimu ogwo. Era mulaba kati wano mu Africa, ndowooza Nigeria, South Africa, okutwaliza awamu abazaire baagezaako naye abazaire abasinga nabo abakongo nabo tebamanyi nti mulimu. Ekyamazima bandibadde be basinga n'Abanigeria kuba be baabisookamu. Naye abakongo nabo bamala ekiseera balowooza byakusanyusa bantu kujja kubeerabeera awo okwekola ebintuntu ekivaamu mu nnaku ntono nga tebakyalina bye bayimba. Kuba bw'otakutwala nga mulimu bikugwako. Ate n'ekirala n'abayimbi mujjukire mulinga bannabyamizannyo. Omuyimbi okubanga oyokya emyaka girina kubanga 15 ng'oyokya. Oluvannyuma lw'emyaka egyo 15 ebbugumu ligenda likendera, oyinza okusigala ng'okyayimba naye ebbugumu lino erireeta abantu nga balookalooka. Emyaka nga 15 mulinga bannabyamizannyo. Kati emyaka egyo bw'otagikozesa bulungi n'ogitwala nga mulimu, mu bbanga tuntu gwe twali tumanyi nti alina ettutumu nga tumulaba ayagayagga ayagala abantu bamuyambe. Bakuyamba batya ng'ogenda n'oyimbira obukadde 3 n'oyimbira obukadde 4 bukadde 5 bakuyamba batya? Bantu bameka bafuna obukadde wadde 2 olw'omukaaga ng'olunofuna obukadde 2 nate bana abayimbi b'ennaku z'eddakiika 3 yagenze dda obukadde 2 3 zonna si magoba. Naye bameka abazifuna nabo nga si magoba. Kati ate lwaki mudda toba na ssente? Kubanga tewagutwalanga mulimu. Ebwobanga kola omulimu ng'omanyi nti mulimu ssente z'ofuna otereka ku Buganda kambe yeeterekera gutera okukya. Lw'onoddaano nja kukubuulira ebyo by'osobola okukola ne bw'oliba okaddi obeere ng'olina ssente. Naye kati tuli ku bya concert ey'oku Afrikaana. Weebale nnyo okumpita era nsanyuse nti nno ndowoozezza. Naye abantu mugende mulabe
omujjajja wa Buganda maama wa Kabaka yeddira Nakima kakati Kabaka mujjajja ate ng'ab'enkima bajjajja wa Buganda mugende mulabe kubanga agwanidde ebbanga lyonna lyayimbye tumulabye nga yeetaba agenda Mbarara n'agenda Masaka n'agenda Ewa n'agenda Ettoro tewabadde Mbarara ennaku zino tewabadde Mbarara Levikson yabadde ne Levikson na biki omukazi nga yeetaze kati ekiseera kituuse naffe atukuŋŋaanyeeko ku Africana kijjule addemu naye amaanyi kubanga emyaka gye gino gyonna gy'ayimbye ajja kumanya nti gifudde ttoto sanyuse nnyo era nkwagaliza eki concert ennungi ey'amaanyi sakuluyimba sitolwana I know that. Luiro sawa 10. Manager Judas asekanga mwe munasula. Okujjako wano andi mukyala Muganda nidira Nkima okujjako jjajja makita bujjajja sabe emikisa gy'abakulu gitambule nange nga 6 December kyetambule bulungi so mukama wange mbadde nze kumuyita tongole musabe programu eneba teri bize ajje kushaberewo bwana banga zze era bwe kijja okubeera babikibwa wano abamawuli bonna bebajja eno wakati osose genda twebuuza wano kati nno gwe kale okulaba gy'oyagala okgenda naye owekitiibwa mukwano gwange ate era wetuuse wali ku reception basose batugamba nsooke ngende zeeri gye tugenze so nensooka nengenda netwogeramu katono ensonga ezitulese wano kubanga si gwe gusoose omumulaba mulabye enfunda nnyingi nnyo naye ate okumumiitinga mu office ono gubadde gwako kyakwali tekuliiwo nnyo kubanga relationship ebaddewo nga twesanze musanga ne twebuuzaako akuwaanye ennyimba okyanjawulo kikyoteeka mu buyimba bwo ekirabisa okuba nga kiwoomera Katikkiro akola music mulungi kyenyinza okugamba yesitaza message oziwulire ziri mu nnyimba zange nti nnyimba nnungi teekamu lyrics ennungi olabira ddala nga Katikkiro alina okuzinyumirwa nga leero tokaabye leero sikaabye kubanga ate tewali kibadde kinkaabya leero ebintu bye mba njogera nze ebiseera ebisinga bye binkaabya ate soogedde nnyo osanga singa nandaze osanga oba naalikaabye anti buliriza we twali ku press conference ebintu ebyasinga okunkaabya